temaja na kigendererwa usula bakulembeze bafa abalimu omuzinzi. Aha. Kakati mu bbanga ly'emyaka 6 Nuupu nge celebrating emyaka 6. Mubadde mu propaganda mugamba nti Nuupu yajja okusula bakulembeza abagundiivu okubakasuka mu kasero. Esobola okubeera mu byobufuzi tusobola okugamba nti no it's very unfortunate nti omuntu agamba nti Nuupu ezze basuula be bateeketeeke abateekateeka gwe bagamba ali mu basuula. Ntegedde. Bongamba okay tukwaneza gwe mulabi w'emikutu gyaffe gino Ebro Media wamu ne Focus TV temujjanga okwo ffe baani channel zonna eziri e Uganda muzerekeza ne mugamba ebigera mu ggwanga mwera bijja ku channel zaffe mwabalire ddala bannaffe watulabira ku TV ku simu ku computer ku tabu wonna yonna wotulabira webale nnyo webalire ddala naye tukomyeyo tubambageko tugendeko mu nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nga sinda zigendamu nakusaba professor omukugu asooka bambulizeko banyonje mbanjulize ensonga ezigenda okwogerako olwaleero. Okay gwe wena tulaba ku mukutu gwaffe guno gwa Ebro Media mu ne Focus TV okola kyamaanyi nnyo okubeera nga tulaba tukwebaza nti gwe otufuula kino kye tuli ali mu Uganda East Africa mu diaspora nga wakkiriza okuba nga olaba gino emikutu okola kyamaanyi ate bakusubscribinga please nkusaba subscribinga ko n'okikola kituzaamu amaanyi ate era nkowola bannaffe benna abatugoberera bannaye twetaagayo ku kasente akaddala ak'okubalangira emirimu tetukuba luseke nti mutwe buwi aleeta omulimu gwo tukuba abantu mu maaso bagumanyi so otufunemu nga naffe tukufunamu batutambula mu maaso otherwise nze ade Wilberforce Muyanja leero tuzze tutunulemuko mpandowooza yange ku ebintu ndaba ate era njivunaanyizibwa 100%. Olwaleero Nuupu ejaguza emyaka 7 gyemaze mu nsiike z'ebyobufuzi kyetaagisa oba tekyetaagisa Joel Ssenyonyi byasinganye President Museveni bemuzalidde akatyabaga ebyo n'ebisinga ku kaawo bituwena okukwalabaganya ku nsonga z'ennaku olwaleero bageza okulaba show ennungi. Okay bonna nga we batulaba ali mu Uganda East Africa ne diaspora nga betugambye byetuwandowooza zaffe otereevu ate era naawe osobola okuba neyiye yawukana naffe naye tukugamba nti genda mu comment section oteekemu gwe kikyolowooza. Nyumirwa nnyo by the way omuntu agenda naawe eyiye n'atalumba muntu oba ndowooza ya muntu oba naawandowooza yiye nga ye omuntu. Oyogeddeku ekyo ekintu ky'emyaka 6 ndowoozaamu nga bwe tuzaala omwana naweza omwaka gumu n'ogucelebratinga era sirina kyonna kyennenya ekibiina kyonna okuweza oba kutuuka ku mileage ey'emyaka egyo n'obaako kyecelebratinga. Lwaki Nuupu ecelebratinga? Nuupu esobola okucelebratinga olw'ensonga nti waliwo bannaffe bakoze ebibiina ne bigaana. Ekyokubiri ate nga bamaanyi yes ne bitaweza myaka egisobamu 2-3. Ekyokubiri tulinayo bannaffe abayina ebbanga bamayireje empanvu ennyo mu byobufuzi naye nga waliwo obutonotono Nuupu bwetuuseeko bwetannafuna. Kati obutonotono buno bwe ngenda okumenya nze bwe ndowooza nti buyinza okubeera nga maybe bugugumudde bannannyini Nuupu oba ku kitabo ne bagamba excuse me leka tucelebratinge tujaguze emyaka gye tutuuseeko. Ekisookera ddala ng'agoberera ebyobufuzi ekibiina ekiri mu bukulembeze kirina emyaka 4+ nga waliwo ne gye tutabala egy'omunsiko biki negye batukalakata mukawo ne batagibala egyo. Ekibiina eky'emyaka 6 kyogaana okucelebratinga kyogaana okujaguza kikulaze nti buli region kirinayo ekitebe ekitapangisibwa ekitebe ekiyimiridde ekyetengeredde ku ttaka lya ebimu bayipangisa bayinza bayipangisa naye kugambye byetulabako headquarters ezaabwe bwabwe buli region ntwalidde mu district ezibazibwa mu region eyo. Tuyinza okudda ku level ya district ne bu sub county levels n'ogamba tebapangisa it is okay naye kugambye mu region 5 ezikola Uganda bayinamu ekitebe ebitebe byetongodde ekimaze emyaka 4 mbulirayo ekitebe kyakyo e Kampala Kyaddondo kitebe nti
nga bw'ogamba kavule for Nuupu. Njagala ekitebe ngambe NRM oba FDC balina ekitebe bwe bati wano. NRM ene ekyaddondo nga waayo FDC ene najja nankumbi. PFF kati awo ojja kubula tugende ekiri mu buyinza. Kampala balina wa kyaddondo. Tugenze mu Busoga. Nasema manche Kampala kyokka. Ekya myaka meka? Myaka 4. Mu myaka 4 osobodde kuŋŋambayo kimu kitutali sure oba kiddala maka gaabwe situjja nonooza bingi. Omuntu atuse ku achievement akulaga gy'alaga. Ekinalaga nti omukazi gw'owasizza agenda kuzimba y'omukazi okujja okukyalira najja n'essowaani gye yataasangawo oluli waka. Y'omukazi okumulekera ssente z'okugula chips n'afumba. Y'omukazi okujja ng'ebirowoozo byakuzimbamu bya mwaka 2-3 mu maaso. Ekisobola okulaga omuwagizi ow'ekibiina kya Nuupu nti ddala wendi watuufu kwe kubeera ng'otadde amakanda mu kitundu kyaffe. Ekisobola otulaga nti ekibiina kyo kiyinza kituyita mu buyisi kwe kubeera ng'emyaka gye kitufugidde 60 emmeka tekirinaawo ssuubi lye kitulaga erisukka leero. So okujaguza kwa myaka 6 kibagwanidde. Ndogedde ku bitebe. Ekimu ku birala ekiraga nti ddala ekintu ekirina future oba ekintu ky'ogoberera kirina gye kikutwala politically Nuupu weekulagira future wa wano erina abakulembeze abaayo beetonze. The youngest age abavubuka bato mu myaka. Sirigamba nti nno FDC terinayo muntu muto gwe yaleerese, siri mugamba NRM terinayo neŋŋamba on average ntegeeza obungiko oba ku nnamba ennenemuko Nuupu ezze n'eraga bannayuganda nti at any age no matter who you are kisoboka osobola okubeera omukulembeze n'okulembera wano ekikiira abantu bo achievement egikoze it is worth of celebrating. Temaja na kigendererwa usula bakulembeze bafe abalimu omuzinzi. Kakati mu bbanga ly'emyaka 6 Nuupu celebrating emyaka 6 mubadde mu propaganda okugamba nti Nuupu yajja okusula abakulembeze abagundiivu okubakasuka mu kasero. Esobola okubeera mu byobufuzi tusobola okugamba nti no it's very unfortunate nti omuntu agamba nti Nuupu ezze basuula be bateeketeeke abateekateeka gwe bagamba ali mu basuula. Ontegedde? Bw'oŋŋamba nti omwana omuto tuli wano emabega w'ennyumba eyo n'owulira abaana amaloboozi 2 agakaaba ogenda okusanga omutabani mukulu w'emyaka 15 ali mu kkuba miranga akaana ak'emyaka 5 mbukamukubye bubi nnyo. Gw'omuzadde okola ki? Okwata kiboko omutabani mukulu n'omwezako w'embuya kuba kino ekyana kigenda kusala kino kigenda kiwuttawutta. Okategedde? Kiki eŋŋamba bw'ovaayo n'ogamba ekibiina ekyakajja emyaka 6 ng'oŋŋamba nti kiri mu kukusuula gw'amaze emyaka 15 emabega mu byobufuzi olwo oba otandise okulaga obunafu bwo kuba gwe wandibadde osuula kino wandyebuuzizza amaanyi gavaawo okusobola okunsuula ekyemyaka 5-6 okusuula nze w'emyaka 15 mpaayo omubaka nga wakisanja kimu nga bamusudde. Ayinza okuba yalemiddwa obulemi wa kudda nga Nuupu si yamusudde nga bamuwakkaanya naye nga yaliko era ng'abaddewo mu byobufuzi before. Kitegeeza ki? Bwe baba bakusudde ofaanaganya eri omwana w'emyaka 2 akubiddwa omwana w'emyaka 5 ali mu kuwoowoola.
Chiga tewasimba mirandira gisobola kukulemezaayo tewaliyo balemeddeyo nga tebali mu bibiina tebali mu kibiina kya nuupu je bali yes bo bakola ki ngano no yala obwalido of opposition kakati gwe ogambe yasuulibwa gwe munafu kubanga mu bogamba abasuulibwa mulimu n'abakiraiminga okugamba be baleetaani Kyagulanyi Ssentamu nannyini kibiina kati ate gwe waleeta akusuula atya tukyuse endowooza yaffe tukyuse n'entegera y'ebintu talina ngeri gyakusuula nga gwe wamuwa amaanyi omwabasuulira muli projekiti ya gavumenti wano gye muvuddeko mwagamba kikafuuwe okwetoba mu projekiti za Museveni dakiika emu ne mukukula ne mugenda mu iPod Lina Zeruliga olwabayingizaayo ne bamuza ku bbali olwokuba Lina Zeruliga alina ebintu byaliganye ng'omuntu ne muteekayo ne bateekayo omusajja Nambeshe tiimu NRM anasobola okutuuka okay kakati eyo propaganda muwulira ebigambo biwulira ontadde mu kafubo kati nebikanga atali wa nuupu oli mutunuulizwa nsonga akafubo kotaddemu olina mukuteeka nsima ebyomunda oli mutunuulizwa nsonga nkitunulira bwe nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuluma eggwanga ani yamugamba londa Zedriga nga acting president osanga obudde obwo akakuba abomyuka tetugendayo kuba mumyuka natuulira ngena kujingiriramu ensonga kuba mumyuka bonna baali munda yali wabweru yekka Zedriga yali wabweru yekka okakasa Nambeshe bamusibadde jole muyigisa yali tamanyikidde waali mwanga Kivumbi nga ali mu jjeera n'oyo omukulu nga tamanyikidde waali tolimba naawe ensi abali mu comment section tuyambeko ko tolimba nsi abali mu comment section tuyambeko ko nze nkusiba sente Nambeshe yali free yali alya butaala okategedde kati nkugambye weba yasobola okulonda Zedriga nga temwamugamba era temwamusalirawo era yatuusa akaseera ke nawaani Nambeshe ng'alina ensonga zilwaki akola ki kigambibwa Lina Zeruliga bamweyambisa kulwana ntalo webali bafulumya mpuuga bamuleeta yandimutadde n'amugja mu kibiina ye maama ali okulwana ntalo za nuupu yandimutadde kati yamaze okulwana entalo yafulumya mpuuga ekibiina kati ekibiina yekinziremu iPod nabo bamwefuulidde mu kumuta kwe ani deputy president owa Northern Zeruliga Doctor naye aliwo kulwana ntalo yakubya mfudu soja ku kitebe ye aliwo kulwanisa ntalo waliyo taita esinga eyo mwebyo ebibiina mwayirake nga ze balina oledi oli mubaka oledi oli kati tukirize tugaane nti olupapulaganda inayinza okubaawo naye emyaka 6 giri wathe okubeera nga giselebratingibwa ku kitebe kya nuupu lwa nsonga nti ebintu bingi ebikolebwa naye ng'abantu abaludde mu byobufuzi tebannabituukako kati kano akantu akatono ke bafunye tubaleke bakole ki bakacelebrating era bakasanyukire kulw'ensonga balazeeko bannansi balina basobola okukola ki okukola ebyenjawulo yesebo nebaza bakama banga bantekamu ssente sibebera bafuuka service and events bagamba baleetere omukulu bagutemeteme bamaster planner ba events planner bagutemeteme ng'oyinza okubeera budget yo ngesaana kugenda nansana ate omukulu n'okuteeka ekkololo ekyo bajja kikuyambako bagutemeteme wano woli akasente kasukulumu tugende kukololo gye gusaana mu babede bagamba kajwisi ebifaananyi wamu ne video beyune wamu nekoja kagato bicycle cake omusajja bicycle kati lwakyusizza walibaddeko muza olizanya ku mupiira kati kojja kugamba nti owa omuntu ekisaawe okisambira mupiira nonoga wayi ng'ogenda omuddo gwange ogumalawo obusubi ng'obukaza so si musambi nti akooye so bicycle kick oyo so tugamba nti nonyeeko enamba zisimu kwezi ku screen enamba eri 07524332 ojja abeere ng'akuyamba kuwona oli mu ggwanga lyattu Uganda ne mu nsi yonna abawalabu sawa yonna baggulawo ebintu byabwe batuukako sawa yonna ne bannaffe aba focus
printing and branding bagamba nti beeyune bakolere branding w'ekika kino bakola t-shirt ziri corporate bakuwa obusaati obuli corporate osobole naawe okubeera nga omulimu gwo otambula nagwo omuntu akola ebimu kunaga aba Eblon Media so enamba zisimu kwezi ku screen bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyune babe nga bakuyambako okulanga bakuwa kyolina weewaawo finally Joel Ssenyonyi yamitinza omukulembeze w'eggwanga era obwamane buyitiŋŋana ne tugenda okulanga babba mwenya kirekawa tekiveeyo kiri abantu gye bagamba mbu nupu erya mu lumye ne mu luzise okay kakati nupu erya mu lumye ne luzise it is okay it is very well naye nze mba ne ngamba abantu nti munnabyabufuzi tumuwa 50% eyo twagimuwa 50% tugyesigaliza munabyabufuzi asobola okugamba ng'ekiri akola B birana tubireka naye ate ne mbagamba nze nti omunabyabufuzi gwe nzikiririzaamu sifuddeeyo nze driver oba onvuga nga ontwala Koyima Road ontwala Kyankwanzi n'onvuga nga gy'onvuga weekuusa ne Koyima Road sikunyega akabate we kava kunetoloza Kampala nonteeka ku mukono nonteeka ku Masaka Road tandi kugamba Koyima Road nga tali eno tandi okwekengera kati nze ndi bwe nti munabyabufuzi bw'abeera ng'ali mu lineage oba ng'alina byakola emisana nze byenfaako ebindabikira oba ebindowoolesa nti biri mu lineage y'ebyo ebintu bye neegwaniza nga nze omuntu oyo manyi mukulembeze wange sifuddeeyo Eblon byangamba bye bakola kiro kati Joel Ssenyonyi kye yakoze one wali yabaddewo ngaani tusooke tukyebuuze leader of opposition asavinga n'abali mu parliament speaker vice speaker ye n'omukulu wakulira parliament lwaki tumunenya okubeera mu layini eri bujagezaako kwewala kuba omukulembeze w'eggwanga twamulako mu national address bagana okuyimirira era bali mu bbulaaka okay kiki kye yakoze ekyo ekivaayo okugamba nti yakoze ensobi kumwenya iye bannange abapulitinga kati njagala bannayuganda n'ensi yonna abatugoberera tukule mu byobufuzi nina akantu NTV ke yakolanga mu bigambo tebita nekanyiiza tekanyiiza because ne munnamawulire mmanyi kye kitegeeza naye kanyirizaako ku ggwe alaba katya nti bwe tuba tubadde mu kamera ku seeti wano ne Annual Katamba lw'omushana ng'oli wano ne Joel Ssenyonyi nga ne weba kaswera nka kamuliko ku kitwagala kamukoonako so bwe tuva mu kamera tukola ki tutushakinga engalo okategedde omuntu waffe alabeeyo omuntu waffe welemaani wa wansi kimunyiiza kino nkigamba kati wano ku mikutu gyaffe mu byobufuzi temuliimu mulabewo walubeerera yensonga lwaki essaawa zino musajja waffe Yusufu Nsibambi yali mu FDC nasana naddawa mwenalemu kiringa muzannyo gwa mupiira tekigaana Messi kubeera nga abadde ayisawo bimaniyu enkya maniyu neemugula n'atandika okuwaana maniyu mu byobufuzi tetulinamu permanent enemy ekirala Joel Ssenyonyi obuvunaanyizibwa bwe mwamutikka bumutumaawo nti parliament babaddemu kuba ekyabatuteyo kyabadde ki one President Museveni yafiiddwa mu nakibiina kye badde bazze kumusiibula ekyokubiri nga balina okumanyiza mu ayiraka ya parliament Joel Ssenyonyi ali ku lubulu olwo olufuga mu parliament singa mwaŋŋambi yamuwadde haaga yamwaniriza n'amukwata ngo namuwa haaga kyadde kisusse ku ye singa yamulabye n'amufukaamirira nage twandye kisusse ku Joel Ssenyonyi kyalina okukola mbuyamukubye obwama era namutakonemisetabusi banywe kacaayi batulage video nga mukuba akaama kuba kamamanyi kano batulage video nga mukuba akaama nga mugamba we muzeeyi tugereko mu State House abakutte folijo bamuganye mu mulirizi tebakulyako hivi so Joel Ssenyonyi is a very intelligent man
gwenzikirizamu nti ebyobufuzi abizanya bulungi era abimanyi bwe mbadde mpuliriza ku speech ye gye yakoze mu parliament ejjo mu kwogera okulaba oba okusibula omugenzi Moses Ali yagenze n'abagamba newankubadde tetukkaanya mu byabufuzi naye ffenna tukkiriza nti nno Moses Ali y'omu ku bakulembeze ababaddewo nga balafubanira eddembe n'okulwanirira ezo rights z'omuntu wa bulijjo. Nagamba Moses Ali tekisobola bajja kubbo nga bavuganya kumusiima olw'ebirungi byakoze mu bbanga lyaweereza wabula n'abanenyamu okulaba nti obusobozi bwali butandise okukkakkana ne fizikale ng'omuntu atandise okuyeba ate ne mumusikiriza okudda mu mu byobufuzi ekyo n'akibanenyeza n'abagamba n'ekirala kibe kyakuyiga nti wano ku nsi tulinawo permanent residence tulinawo obutuuze bwa nkomeredde tusobola okubeerawo leero nkya n'ofa naye mu kubeerawo okwo ne bannayuganda obuvunaanyizibwa bakuwadde obukozesezza otya nga bagamba nti ofiisi ze mukozesa muzikozesa obulungi zisobole okubagasa n'abaana n'abazzukulu baziganyirwemu nga kyefaananirizaako ng'omukulu Moses Ali kyabadde agezaako okukola ng'agamba nti ofiisi yo oba ogirimu gikozese ky'olina okukola nga tutunuulidde ku ggwe otunulira ne generation ezijja mu maaso. Kaakati oyo omukulembeze bw'atyo avaayo ne mu parliament nga Museveni mwali gugamba nti alikwata naye mu ngalo n'ayogera ebigambo bye bityo nkakasa nti nno Joyce Ssennyonyi yakoze omulimu gwe era ne paati yagizanyi eyo yandibadde ggwe Kimbuyege alaba oba agoberera musonyi okukozesa eryo erinnya naawe wandikoze atoluse ekisukuluma ku ekyo aba oli awo abantu kibalabi nga bakankana empale mukulembeze ajja n'akankana nolaba nga ajumira butisobola va mukamu era abantu abo baba wa omukulembeze Kabaka ne Kyagulanyi so kisigenda okulega kati ekimu naye amasannyalaze twagale gayita mu Joyce Ssennyonyi yasigadde nga bwali. Of course you put a smile at you ne wabanga mulabewo ate tugambe mu bwefuzi eri mulabewo kyemmanyi President Museveni abantu basinga okumanya bw'ovujjako Bobi Wine tasobola kumanya Joyce Ssennyonyi tamumanyi kuba muzoganya kwaba bamucekinga day in day out. So kati bwe yamutuuseeko kyemmanyi President Museveni naye yasanyusa okulaba ku young man very intelligent very bright agezaako okulaba nga alafubanira ebyo President Museveni byajja nabyo mu 86. Yes. Okay. Tugenda kusikawo nnyawo bali bala ffe balungi nnyo kusinzira gye twatandikidde paka wano singana mu video eziddako ze Eblon Brand nga bulijjo ambassador b'Union Nse I sign out.